Kale omulungi atulaba nawe atuwuliriza nawe atugoberera ku Kampala Media TV njagala okulamusaako munange gy'osinzidde weebale nnyo weebalire ddala ate munange okuvaayo n'olabika nga ensonga ozitwala mu ngeri eya kisajja kikulu. Njagalira ddala okubasiima mmwe mwenna abasubscribinze ate naawe atanaba kulabika nga osubscribinga muganda wange mwannyinaze nkugamba nti labika nga osubscribinga ku mukoto gwaffe guno ate oyongerere ddala okulabika ng'oyongera okuggwa ensonga ennyalwe. Saagala nkulwiseeyo mu kaseera kano kennyini njagala nkutwale ku nsonga gye tugenda okukwatako, ensonga ennene oba oliawo gye wandyetaagidde ddala okulabika ng'omanya. Wakati ng'omusumba ow'ekkanisa eya United Christian Center esangibwa e Kasubi ng'ono Bishop Stephen Senfuma amaze okulabika nga afa oba nga awummula, bassebo ne bannyabo embeera newankubadde kugamba gye buyiseeko ebadde yakazigizigi, naye amawulire agafa ku UCC Kasubi bassebo ne bannyabo galaga nga akalembereza kafunyiseeko. Newankubadde omusumba Senfuma yagenda okufa ng'akyali musajja w'amaanyi era nga yali akyalina amaanyi agakola emirimu, kubanga yali mu R50s obanga ali mu myaka gy'ataano egisooka, n'olwekyo yali akyali mugumu nnyo. Era we yagendera mu kaseera bassebo ne bannyabo nga singa teyali muntu ateeseteese bulungi ekkanisa ye, oba oliawo obuweereza bwandibadde busaanawo. Okwawukanako n'embeera bulijjo emanyiddwa, naddala oba oliawo mu basumba nga bavaayo ne bakola amakanisa, ne bakola ebitongole, ne bakola ebintu nga biri ku personal basis, oba oliawo n'abantu abamu okutuuka okubalowoozesa nti ebintu bye bakola bya famire zaabwe. Abasumba abamu balabiddwako ng'oli wamala okufa just myezi bwezi, ebintu byonna byakoleredde akabanga bitandika kusaanawo kimu ku kimu. Naye omusumba Senfuma mu bbanga lyamaze n'abantu ng'agezaako okubabuulirira n'okubabuulira ekigambo kya Mukama, asoboledde ddala okutendeka abakulembeze oba oliawo abayinza okumuddira mu bigere singa aba avuddewo. Kaakati okwawukanako oba oliawo n'amakanisa amalala agazzeemu abakulembeze abamu ne bafa ne baddira abafamire yaabwe, kwegamba ekintu ne kibeera nga kya famire oba ekkanisa n'ebeera nga ey'ensikirano, bassebo ne bannyabo biibino ku bimu ebikakali ebyali mu kiraamo ky'omusumba Senfuma. Omusumba Senfuma yavaayo n'ategeeza mu kiraamo kye nti ntutte ebiseera okutendeka abakulembeze be neekakasiza ddala nga bagenda sobola okulabika nga batwala obuweereza buno mu maaso. Ayongerako n'agamba nti weewaawo wabaddewo omuyaga ogw'enjawulo nga ngezaako okukyusakyusa wano ne wali, n'abamu ne batuuka okunyiiga, n'abamu ne batuuka okukiraba obubi, naye byonna bye nkoze mbikoze wakati mu kugezaako okutereeza obuweereza. Ono ayongerako n'agamba nti kati nkakasiza ddala nga nnimye olubimbi lwange, buli kyetaagisa kyonna nkiteeseteese okusobola okusustaininingisa obuweereza buno oba okusobola okuyimirizaawo obuweereza buno newe ndiba nga nvudde mu bulamu bw'ensi eno.
Ono ayongerako n'ategeeza nti mu buyinza bwe nnina nganze omusumba era omutandisi w'obuweereza buno obwa United Christian Center Inner Man Ministries, mpa obuyinza obujjudde wenva mu bulamu bw'ensi eno omwami Joseph Serumaga okubeera nga yagenda okukulembera obuweereza buno. Agamba nti ono mwekeenenyeza nnyo, mutendese nnyo, tutambudde emyaka n'emyaka era nga twatandika okubeera ffenna n'okuweereza awamu okuva mu myaka gy'ekyenda. Ono omwami mukkiririzaamu nti agenda kukola ebintu mu ngeri ey'obuvunaanyizibwa oba oliawo ne Katonda gy'asobola okulabika okuvaayo nga asiima n'okukkiririzaamu. Kati amawulire gano we gamala okusaasaana era babadde wali ku kkanisa yaabwe, omusumba Andrew Semakula ng'ono ateera mukadde wa kkanisa avuddeyo n'ategeeza abantu obubaka obufaanako bwe buti. Okusinziira ku musumba Semakula ategeezezza nti Dr. Joseph Serumaga okuva n'olunaku olwaleero agenda kutandikira mukadde waffe omugenzi Bishop Senfuma we yakoma. N'olwekyo mmwe abaasomako mu ssomero wekabanga kati emisinde egyo gye twaddukanga kugamba ngo egy'obuti ng'otuuka wano n'okakwasa munno w'okoma ate ye waatandikira. N'olwekyo omwami ono Dr. Serumaga Joseph wekaba kati bassebo ne bannyabo naye wano waatandikidde olulimbi lwe. Ono omwami alondeddwa okudda mu bigere by'omusumba Senfuma ng'omukulembeze w'obuweereza. Musajja muyivu nnyo ng'era is a medical doctor. N'olwekyo ye ekyokuvaayo n'akola omulimu guno ogw'obuweereza kitegeeza bassebo ne bannyabo tekimusanze oba oli awo ng'anoonya mirimu oba nga muyala oba ng'ayaggayagga. Omwami ono musajja mufumbo era ng'alina mukyala we ow'amaanyi omusinza, mukyala we amanyiddwa nga Sarah Serumaga. Bano ebbanga lyonna babadde bajja bakola obuweereza wakati mu UCC ng'era babadde bagonvu nnyo wakati w'omukulembeze waabwe ennaku zonna zabadde mu bulamu. Mu kiseera kino oba oliawo ekisinze okulabika okuleetawo enjawulo ku mulundi guno kwe kubanga tewabaddewo bukuubagano wakati w'abafamire ey'omusumba Senfuma oba oliawo n'omukulembeze omujja alondeddwa. N'olwekyo ono we yali tannava mu bulamu bw'ensi eno yali mukulembeze mulungi kubanga yalina good communication skills. N'olwekyo yagenda okufa nga mukyala we amanyi bulungi ekigenda mu maaso era mukyala we takiwuliriramu buzibu bwonna, takisanzeemu buzibu bwonna, tewabaddeewo kugezaako kusika muguwa. Ye awulira nga wa mirembe nnyo okubeera wakati w'omukulembeze omujja alondeddwa okugenda mu maaso n'okulabika nga
batwala obuweereza buno mu maaso. Kaakati nga tukyagenda ku nsonga eya UCC ne Dr. Serumaga Joseph, ndowooza omusumba Senfuma katubeerera ekyokulabirako, gwandaba naawe ampuliriza. Gwe wenna alina ekintu ky'okolera ky'okulira, oli mukulembeze somewhere, olina ekintu ekinene ky'ozimbye, sooka weebuuze, singa olunaku lutuuka n'ovaawo n'ofa, ekintu ekyo ddala kisobolera ddala okugenda mu maaso? Enjawulo yokka gy'osobola okuleetawo kwe kubaako abantu b'ovaayo n'okwata ku mukono n'obakkiririzaamu, nabo ne bakukkiririzaamu, ate ne basobola okukola ekyo ky'obadde okola. Weewaawo bayinza obutakikola 100 ku 100, naye ate kkiriza obagaana akabanga we kaliyitawo ng'omaze okuva mu bulamu bw'ensi eno, bajja sobola okugezaako okukola ekintu ekyo mu ngeri esinga okubeera ey'obuvunaanyizibwa. Bantu ki b'ozimbye? Bameka b'ozimbye? Bameka b'okutte ku mukono? Bameka b'oyagaliza? Abantu bakwogerako biki? B'okola nabo ku mulimu bakwogerako ki? Omulimu ogwo gw'okola singa bukya n'ovaawo, oba singa bukya n'ofuna omulimu omulala, oba singa bukya n'ofuna promotion n'ovaawo oli n'ogenda ku ddaala eddala, ekintu ky'okola olina b'oteeseteese nga basobola nabo kikola nga obadde okikola? Oyinza okuba oli munnabyabufuzi, oyinza okuba okola omulimu gwonna ng'ogukola bulungi era nga ye gwasinga, naye sooka weebuuze, ekintu ekyo ky'okola waliwo omuntu asobola okukikola nga ggwe singa oba ng'ovuddewo? N'olwekyo omwami ono Dr. Joseph Serumaga gwe nkugambye mu kaseera kano ye mukulembeze ali officially okulabika ng'atwala mu maaso emirimu gy'obuweereza buno. Ono musajja mwetowaze nnyo era nga asubirwamu ebibala ebingi ate nga birungi. Mpozzi oba oli awo ng'ebintu we bikyukakyukamu, naye ono atendekeddwa bulungi. Mu kiseera kino eggwanga lyonna oba abantu bonna amaaso bagakanudde nga bagezaako okulaba ebintu ebigenda okuva mwono omupya asobodde okumusikira mu by'obuweereza okusobola okulabika nga obuweereza bugenda mu maaso. Mpozi okutegeezaako, gwandaba naawe ampuliriza, ezimu ku project wakati ng'omusumba Senfuma tannaba kuvaayo alwale oba we yafiira, ebintu ebimu bye baali batunuulidde kwe kulabika nga bazimba ekkanisa yeekaalu gaggadde. N'olwekyo wabaawo tasiki oba wabaawo omulimu omunene Dr. Serumaga gw'alina okutandikirako, kwe kulabika nga afuba okulaba nga ensonga eyali mu ddiiro asobola oba oliawo okugiggusa. Ono alina omulimu omunene ogw'okuyimirira mu ngatto z'oli gwe yaddidde mu bigere, kubanga ono yali musajja asobola okugatta abantu bonna, si nsonga ofaanana otya, si nsonga oli mwavu oba oli mugagga, si nsonga oba oli otya, naye nga ye muntu akuwuliriza nga bw'oli singa omutuukako mu yafeesi ye. N'olwekyo kitegeeza Dr. Serumaga alina ekkatala eddene
eryokulabika nga ayimirira mu bigere by'oli gwaddiddemu ate asobole okumurepresentinga bulungi, oba oliawo abantu basobole okulabika nga bamwenyumirizaamu. Ensonga bwe zityo bwe ziri ku UCC e Kasubi. Kakati gwe CEO gwakulira kampani yonna, akulira ekintu kyonna, oba olina kyonna ky'okulira, oba otunda kibbo kya binyeebwa, kyonna ky'okulira, sooka weebuuzeemu ekintu ekyo ky'okola w'oligeza n'ovaawo waliwo omuntu ali kuddira mu bigere n'akikola nga bw'okikola. Tekiri necessary oba tekiri compulsory nti oba kanisa eteekeddwa kubeera ya famire, nti oba omusumba waafa mukyala we alina okuddawo awo, oba anything can happen as long as oli mukulembeze avuddeyo n'otendeka abantu mu ngeri esaanidde. Nkwebaza okugoberera Kampala Media TV. Nkugamba sigala nga weekuuma ng'otulaba ate ng'otugobera ku mikutu gyaffe gyonna, empeereza zonna ez'enkizo tukyazikutuusaako.